So, Ekitiibwa Minisita, tuweesiimye nnyo twesimidde ddala okuba nga otuuse wakati muffe, tusensebuse okukulaba. Ssaababanaye Minisita, manyibwa nnyo eggwanga lyaffe okwetooloola ensi zonna. Ebiruubirirwa by'ekibiina kyaffe na byonna bye tutunuulidde okukulaakulanya mu Buganda. Mukama tukusaba otuteeremu obwangu otukulembere nga buli kimu kye tugenda okukola, ne Kabaka waffe ne tukusaba omuteekeko obukuumi, abalabe bonna obabikke akasubi ku maaso tusobole okutambuza Obuganda obulungi era tusobole okukulaakulanya. Bino bisabe nga tutamye Yesu Kristo Mukama waffe. Tuyanze n'olw'ensonga eyo tusaba Oweekitiibwa Okalire weebalire ddala okutufiisa akadde okujja okuba ku mukolo guno. Ekibiina kino kya bannamutimbagano abalina ekiruubirirwa ekyokutumbula Obuganda mu mbeera yonna, okuyita ku mutimbagano, okubulira, okukunga abantu ba Ssaabasajja okujjumbira okukola emirimu egikulaakulanya Obuganda. Era bammemba bano nga bw'obalaba Oweekitiibwa, bantu bayivu, bakozi, era baagala nnyo eggwanga lyabwe Buganda okugenda mu maaso. Y'ensonga lwaki baasalawo beegattire mu kibiina kino, Buganda yo, Buganda yange, ekiwezezza emyaka 3 olwaleero. Oweekitiibwa obadde nga tonatuuka, tusobose kuyita mu lukiiko era olw'abammemba wano, era osanze nga tulumaliriza era muvuddemu ebiteeso bingi n'enteekateeka ze tugenderera okukola, era nga nessuubi nti ebintu ebyo bijja kukumanyisibwa mu alipoota omukolo guno nga guwedde. Naye nga waggulu w'ebyo byonna tuli basiru nti oyagala nnyo ekibiina kyaffe kino ssebo, obudde bw'otuwadde okusinkana abakulira ekibiina kyaffe kino bungi, era tukwebaza Mukama wange. Olwayonga abali mu kitongole ekikunzi, ssebo Oweekitiibwa ky'otwala naffe tugaddeko ettofaali, era tujja kugendera ddala mu maaso okukola obuvunaanyizibwa obwo. So Oweekitiibwa Minisita, nga tujaguza emyaka gyaffe gino 3, tulina enteekateeka gye tugenda okugoberera, era ssebo olw'okusiima kwo nsaba mpite ssentebe w'akakiiko akatesitesi
ak'omukolo guno ak'ebikujjuko bino bikujjuko tuli mu bikujjuko. Ssentebe w'akakiiko ako ajje sebo ayogereko gy'oli akubulire enteekateeka bwe zitambudde na biki ebiyitiddwamu okutuusa wano olunaku olwaleero. Ajja kukubulira amannya n'obuvunaanyizibwa bwe obulala. Ssebo ssentebe. Kama wange minisita, tutandikidde ddala okulabako. Tuli bamukisa okubeera nti olukungaana lwaffe luno olubereberye mu buntu. Ssebo osobodde okukkiriza n'ojja n'oluweesa ekitiibwa ekitagambika. Mbaliriza nnyo mu lukungaana lwa Buganda yo Buganda yange olusookedde ddala, ate era olutuukidde mu kaseera ng'ekibiina kya Buganda yo Buganda yange kijaguza emyaka 3 bukyanga kibulukuka okuva mu lukiiko olwatuliranga ku Twitter ne kivaamu ekibiina ekitongole bwekiti. Tuli basanyufu nnyo okubalabako mwenna wamu n'abagenyi baffe. Tweyanzinge mukadde wange minisita, tusaze kulaba nate ku mukolo guno, era otatwala budde kampa omuwandiisi atuyise mu kanyomero kano ate tusobole okugenda ku kitundu ekiddako. Basaba banyabo tukirize ssentebe yabadde mu yatadde ssentebe yatukuyagamba tuwezibayiranga tuzikubire ddala wewaabwe mukkirize era nkaliseewo sibafundeyo mwebaza gw'ekitiibwa okukkiriza nabo tuwa akadde kano. Basaba banyabo muzikirize tulina sooka n'okusibibwa kuno eno nga bwalwaga kagenda bbanga ngakwasa ssentebe era nga alina kusaba yenna gwe banaabayise agenda kubanga ajja oludda awo maaso asobole okusembera ate akwasibwe ebaluwa emusiima, era nga wekitiibwa akkiriza kutegeeza nti n'olwebyemu ababaliwo olunaku olwaleero. Okusinziira ku lukalala kuno okusiimibwa kugenda eri abakulembeze bagenda okusooka nga omukulembeze asooka omutwe gugamba okusiima obukulembeze bwo eri ekibiina kya Buganda yo Buganda yange. Mukama wange asookera ddala agenda Musa Lusumanja okujja no maaso go ye mwami Kulumba Dickson, ono ye mukubiriza waffe ow'ekibiina kya Buganda yo Buganda yange nga kusabusebya oludda luno, ate ssentebe waffe akukwase ebbaluwa ey'ekusiima olw'omulimu w'ettendo gw'otukolamu. Bw'atyo bw'ana Mukama wange avuddeyo tugenda kuba nga tuzzaako omumbejja Ndagire Kristi okutukwasizaako mu kiseera ekituyisemu. Omumbejja tusiimira nnyo ddala. Oweekitiibwa akkiriza nzizeeko okusima omukulembeze nga yamwambisa ekitoleko twagala ono omukulu yatwala project okuteekateeka n'enkulaakulana. Era nga tugenda kuzzaako oweekitiibwa omukulembeze ng'ono nno ye Mumbejja Nattu Dorothy ng'abadde obuvunaanyizibwa obumusiimibwa abadde amyuka wa pulojekiti enteekateeka n'enkulaakulana. Mu ngeri enjawulo oweekitiibwa kkiriza ndowooza kansabe omukubiriza osesetuke mpolampola ojje kutika obuvunaanyizibwa buno ssebo ng'ogenda okusiima omukulu ono. Eby'okumusiima bingi naye omukulu ono Mukama wange
newankwadde owekitiibwa nayajja musima mu ngeri enjawulo naye ku buweereza kansaba omukubiriza waffe atusiibiremu ssentebe waffe otukumamu obulungi owengamidda ebbanga lyonna. Mukama wange kkiriza mu ngeri enjawulo mmemba aluddewo era ng'ajjumbira emirimu. Mukama wange kano kanomero kanjawulo era naye teyemanyi ye mukyala Saara Viiri. Myaka 3 twedde owekitiibwa tutambudde naye tusiibira ddala. Abasinga bali bamanyi ddoboozi lye naye nga tutamulabangako. Mu ngeri enjawulo owekitiibwa kkiriza omuvujjirizi ow'enjawulo ow'omukolo guno ogwa Buganda yange nga tuweze emyaka 3 aliwo olunaku olwaleero ye kampani eyitibwa Uganda Media Agency era ng'agikulira ye mwami Twagala Ssekitoleko Musabadde. Batuvujjiridde mu ngeri nnyingi nnyo Mukama wange zitagambika era nga tusiimira ddala. Mukama wange asabayo mu nteekateeka eno kkiriza ejja kusaba naye ajje bamusiime ye Mulangira Kalema Abubeeka. Nsaba tuwisente engalo ez'amaanyi basibuliramu ate okukkiriza tukwasa magulu bwabwe mu maaso g'owekitiibwa. Mu kaseera kano owekitiibwa akkiriza yonna lyettu ate tusobole okulikwasaganya liveewo. Niyenda kubasaba muwe engalo ez'amaanyi owekitiibwa ng'ate agenda kukwasa abakulu bano amabaluwa ag'enjawulo ate agasukkulumyeko. Tulina engeri gye twagawunzeemu olwa enkizo yaago naye mukkirize era owekitiibwa olw'okuuma obudde ngenda kubanga owekitiibwa tusobola okusoma abo abali olunaku olwaleero weewaawo. Saba owekitiibwa tumuwe engalo ez'amaanyi. Never mwongere munangalo kubanga owekitiibwa atwagala ate nga saabulabirako kirungi ddala. Basaba ne bannyabo nsaba tukkirize ndakukwasa ssentebe akwasa owekitiibwa. Tugenda soka kusiima omukulembeze asinze omwaka 2025 nga si ye mulala ye mwami Ssekitoleko Twagala. Ssekitoleko Twagala omukulu oyo mukama wange newezi basaawa 8 gwa kiro omukyala yamugamba nti kasobola lesimu yeko biwayi kubiikiriza. So tusiimira ddala mukama wange okusiima eyatusimbira membership poto ku website yaffe mukama wange ye mwami Suuna Ian. Mukama wange afite nnyo okola ebisoboka okulaba mu buvunaanyizibwa bwonna obumuweebwa butuukiriza. Owekitiibwa akkiriza ate era tuzeeko weewaawo mukama wange akkiriza eno okusinziira ku kiri omukama wange akkiriza mukubiriza nja kusaba ojje mu kazindaalo. Okay. Ekirabo kino egenda eri Omulangira Kalema Abubeeka Kasumba ng'omukulembeze asinze okusitula omutindo mu kibiina kyaffe. Ziwedde
Vanessa atunge engereza amanyi w'ekitiibwa. Oweekitiibwa tweyanziza nnyo olw'akanyumira ako k'otuyisizaamu ak'okusiima okwebaza abantu baffe abakoze obulungi. Mbadde Oweekitiibwa mbadde nfumiitirizaamu katono nekijja mu bwongo nti abantu bano boolaba tuyinza okubayita bali ab'oku mutimbagano okukulika abantu bebayita ba influencer, naye kati bano abali wano ba influencer ab'ensonga zaffe ez'obwakabaka ez'obuwanga n'ennono bya Buganda be bano booli nabo olwaleero abajaguza emyaka 3 mu kibiina kino Oweekitiibwa. Era nga tudduka emisinde mu kiseera kino nsaba mpite ssentebe waffe omwami Dan Munaawa Omusese oba Nakinsige kalimu amulire akawungu n'akagga akakwata ku kibiina kyaffe kino ekijaguza emyaka 3 olunaku lwaleero. Nsaba tumwanirize n'engalo. Mukadde wange neesiimye okuweebwa omukisa mu okwaniriza mu ngeri y'enjawulo era nkwaniriza ku mukolo guno ate webale kutwagala n'osiima n'obeerawo olwaleero. Mukama wange nkiriza mu ngeri y'enjawulo yadde nga okusoma certificate okwo tekuweddeeyo kubanga bannaffe bangi ababadde bagenda okusibibwa naye embeera y'obudde ebatataaganyizza, naye nga sinaba kutandika kwogera kwange nzikiriza abamu bayiseewo ku bo. Ekibiina kino kikola emirimu egy'enjawulo egitambulira ku mutimbagano, naye tulina n'ebingi bye tukola mu buliwo. Mukadde wange tulina abatuvujjirira ab'enjawulo era nga bakoze omulimu okulaba nti weetaaga ensimbi oba enteekateeka yonna batubeererawo. Nzikiriza mu maaso g'ekibiina kino okubategeeza nti omuvuzirizi waffe asinze mu mwaka 2025 ye mwami Lubandi Michael atwala diaspora oyo buli wabeerawo enteekateeka atambula naffe. Mu kiseera kino taliwo yazzeeyo, yabaddeko mu luwummula naye yazzeeyo ate ku mirimu gy'abakama be. Ate era Mukama wange ekkiriza nkuloopere nga sinaba kweyongerayo kutandika kwogera kuno nti ekitongole kino ekya Buganda Heritage Tourism Board nakyo kituvujjiridde era kitukwatiddeko. Olwo eno bwe kuba mu mikolo egya bulijjo Mukama nga bw'okimanyi Bwakabaka basasula akakadde kalamba okukolera mu mukolo guno. Emirundi mingi tukoleddewo wano enteekateeka nga tuba tuggyeeko n'ekikumi n'olwaleero era mu ngeri eyo Mukama wange nabo tubeebaza. Tulina bammemba baffe ababaddewo abakoze emirimu emirungi era Mukama wange kkiriza mu ngeri y'enjawulo njogere ku mukyala Nakalema Aisha asukkulumye, tasobodde kujja ava Masaka embeera y'obudde mukutte, naye asukkulumye bammemba bonna mu kujjumbira n'okukunga abantu okutambulira mu mirimu gy'Obwakabaka. Tubadde tulina enteekateeka naye nga takoma kujjanga ye omuntu n'ava e Buddu, naye nga bw'abajja ajja n'abantu nga 6. Bwe twali mu kulambula yajja n'abantu nga 4, bonna ne bagenda okulambula ng'ate okulambula kwamu abantu 5. Nakooyo Mukama wange nsaba mwebaze nga ndi maaso bo. N'abalala abatukwatiddeko ne bammemba baffe abakoze ebirungi ku lw'ekibiina kino, naye abo bwe tunokoddeyo ne certificate ezisigaddewo wali
bwe tulaba nga bakize ku balala mu kutuyamba okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwe tugamba nti ate bwe tubukola tuba tutadde Buganda ku ntikko. Mukama wange nga ssentebe w'akakiiko yategeezezza nti omulamwa gw'okujaguza kwaffe kuno omukulu guli nti Buganda yo, Buganda yange mu kwolesebwa kwa nnyaffe Buganda. Mukama wange omulamwa guno nga tugulonda twefumiitiriza ku bintu bingi ebikola ekibiina kino. Kasinabagenda mu byonna nzikiriza wamu ne bammemba muneegatteko twanirize omugenyi omukulu azze okubeera mu kifo kino era ku mukolo gwaffe guno Oweekitiibwa Israel Kaziba Ekitooke, minisita wa Kabaka ow'amawulire okunga era omwogezi w'Obwakabaka. Neyanzege wamma tuli baweereza era abayizi balungi, engalo nziwulidde nga zezo zennyini. Mukama wange kkiriza Oweekitiibwa nzikiriza okwaniriza olukiiko olukulembeze olwa Buganda yo Buganda yange, abakulembeze abali mu kifo kino nsaba tusitukeko mu ngeri y'enjawulo. Abakulembeze Mukama wange kkiriza abantu bano okubaaniriza era n'okubeebaza mu maaso go kubanga beemaanyi ag'ekibiina nsaba mutuulebo. Mukama wange kkiriza okwaniriza bammemba abajjuvu ab'ekibiina kino Buganda yo Buganda yange, nsaba bammemba tusitukeko. Mukama wange kkiriza abantu bano mu maaso go mbaanirize kubanga bamaanyi obuweereza okulusuuna bwe tuyimusiza abakulembeze tayimuse kubanga akyali mufumujja abatetanyeera kati mukulembeze. Njagala okwebaza olukiiko lwa Buganda yo Buganda yange olukulembeze lutambuza naye emirimu mu ngeri y'enjawulo. Neebaza akakiiko akateesiteesi ak'omukolo guno akabadde kakulemberwa atwala ekitongole ekya pulojekiti enteekateeka n'enkulaakulana, Mwami Ssekitoleko Twagala Ssebo wamu n'akakiiko ko tweyanzenge n'abamukolo bulungi. Oweekitiibwa njagala okwebaza ekitongole kino we tuli Buganda Heritage and Tourism Board okutuwa omukisa okwegazaaniza mu kifo kino okusobola okutuukiriza emirimu n'okuweereza Ssaabasajja Kabaka. Neebaza bammemba abavujjiridde omukolo guno, bannange bammemba mwebale. Mukama wange nga Katikkiro bw'ajja atukubiriza bulijjo atugamba nti abantu mu Buganda tulekerawo okwekubagiza. Ffe kennyini ffe tulina okukola ebyo twagala bikolebwe. Mukama wange njagala okutegeeza nti bammemba bano be bavuddemu ensimbi ezitali ntono okuyimirizawo omukolo guno awatali kwebalirira buli muntu n'atuula. Omukulu Mukama wange nzikiriza mu ngeri enjawulo beeko omukulu gwenjogerako. Omanyi waliwo abasukuluma wabibeera byenjawulo. Omukulu Sawulo Kintu yakatweyungako. Omukulu oyo bwe yali yakatweyungako bwe yagenda neyewandiisa mu mukutu gwaffe, bwe yajja bwe namugatta ku mukutu omutongole gw'abammemba, kolo lwennyini nali njaawo ng'omwanika antegeeza nti waliwo aweereza ssente y'Esawulo. Ne mubuuza ne mugamba okakasa ye ggwe? N'aŋŋamba yenze. Ne mugamba ebintu bye tannategeera obiteekamu kya ssente. N'aŋŋamba zikasansanga ekintu kya Buganda nga kitambula nkola bubuzi. Oweekitiibwa bwe bantu tutambula nabo. Era Oweekitiibwa njagala kutegeeza nti ekitongole kino, ekibiina kino ekiweza emyaka 3 olwaleero kirina abantu bangi betutambula nabo. Wabula gye buvuddeko twatandika enteekateeka empya gye nakutegeezaako ey'okwewandiisa obutongole. Omukulu oli gwe twebazizza wano yatuzimbira omukutu ogw'enjawulo
nga memba wagendako yewandiisa n'afuna ne certificate n'ennamba emuleka obwa memba mu kibiina. Era mukama wange enteekateeka eyo tenabamuweza mwezi bukyanga tugitandika mu butongole, naye abamemba 6 bo bamaze okwewandiisa n'okusasula membership ey'omutwalo. Ate bamemba ng'omwandisi watutegeezezza 83 bo tebannaba naye bali mu kutambuza enteekateeka. Owekitiibwa, nzikiriza okubaako ebitotono byenjogera ku kibiina kino Buganda yo Buganda yange. Twatandika entandikwa nga 3 omwezi ogwokutaano 2021 Ssaabasajja Kabaka bwe yasiima okwogerako mu lukuŋŋaana lwa Buganda Bumu North American Convention, yategeeza abantu ba Buganda nti abalabe ba Buganda bangi beeyambisizza nnyo emitimbagano okutyoboola ekitiibwa kya Buganda. Nnyinimu yalagira abantu be ffenna okuvaayo okukozesa emitimbagano okusaabula obulimba bw'abalabe ba Buganda. Oluvannyuma lw'ekiragiro kya Kabaka, abantu be abakozesa emitimbagano twasukiramu okuteeka ekiragiro kino mu nkola. Wabula wakati mu lugendo luno twakizuula nti waliwo obwetaavu obw'okutondawo obwegassi okusobola okubeera n'eddoboozi limu nga twaŋŋanga abalabe wamu n'okusitula okwolesebwa kwa Buganda. Wano twatandikawo olukiiko ku Twitter oba mu nsi yali Twitter kati X, n'ekigendererwa eky'okutondawo obumu mu ffe nga bwe tuteeka mu nkola ekiragiro kya Ssaabasajja Kabaka. Erinnya ly'ekibiina kino Buganda yo Buganda yange twalijja mu kukkiriza nti ffenna abeegattira mu kibiina kino tulina obuvunaanyizibwa bwa kyenkanyi eri Buganda, era okusobola okukiwulira buli bw'oyogera erinnya ly'ekibiina kino nti Buganda yo Buganda yange. Buli muntu agaba n'obuvunaanyizibwa buno kyenkanyi. Mukama wange kkiriza nkutegeeze okwolesebwa kw'ekibiina kino. Okwolesebwa kwaffe okukozesa tekinologiya mu mulembe guno omujja nga tuluubirira okukuuma ekitiibwa ky'obwakabaka bwaffe okuva eri okusoomozebwa okw'enjawulo okuwaŋŋanga ku mikutu emigatta bantu. Mukama wange, wakati mu kwolesebwa okwo ekiruubirirwa kyaffe ekinene kye tulina ng'ekibiina okuluŋŋamya n'okusaabulula obulimba bwonna obuteekebwayo abalabe ba Buganda abakozesa emitimbagano nga bagenderera okunafuya obwakabaka, nga tuluubirira okunyweza okwolesebwa kwa Buganda era nga tusaasaanya obubaka obutongole obukkiriziddwa obukulembeze bw'obwakabaka bwa Buganda. Mukama wange, bamemba, nga bwe nakutegeezezzaako nti bwe twogerera nga twateekawo enkola ey'omulembe omujja kubanga tuli mu bintu bya tekinologiya, twalowooza nti tunaagamba tuteeke wano foomu tuyite omuntu ali mu diaspora tumugambe jangu wewandiise nga kijja kuba kizibu. Mukama wange netuteekawo foomu era mu eyo abantu baffe, abantu ba Ssaabasajja Kabaka bakozesa emitimbagano kwe bayita okwewandiisa, era nga okwewandiisa kutambula bulungi nga bwemukutegeezezzaako waggulu. Ebikulu ebikoleddwa mu Buganda yo Buganda yange nga okwolesebwa kwa Buganda yo Buganda yange okugamba okukozesa tekinologiya mu mulembe guno omujja nga tuluubirira okukuuma ekitiibwa ky'obwakabaka bwaffe okuva eri okusoomoozebwa okw'enjawulo okuwaŋŋanga ku mikutu emigatta bantu. Tukoze ebintu bingi ebyongedde okusitula ekitiibwa ky'obwakabaka kya nyaffe Buganda nga tukozesa tekinologiya. Bino wammanga by'ebimu ku bikulu bye tutukoze nga ekibiina kino. Bwe tudda mu kkowe ya tekinologiya mwennyini bwe tuweereza wano, tusobodde okuzimba website eya Buganda yo Buganda yange, era ng'omukutu ogwo guyitibwa
guli www.bugandayiyoyoung.org. eyo nno ye website yaffe era nga tugikozesa okutambuza obubaka obutuufu okuva eri embuga wamu n'okwewandiisa n'okulaba nti tutuusa ensonga zaffe mu bammemba. Obwekitiibwa mu kkowe lino ekibiina kitaddewo kitandisewo emikutu emitongole mu bbanga lino. Ku kibanja ekya X tulinako omukutu guli @Buganda yo yange. Ku TikTok tulinako omukutu Buganda yange era ng'emikutu egyo gigobererwa. Ku WhatsApp tulinako community eri Buganda yange era nga eri mu bantu abasoba 10. YouTube tulinako omukutu omutongole Buganda yange. Ku Facebook tulinako page Buganda yange. Tulina email entongole ku Gmail ne Yahoo ate era ne LinkedIn tulinako account era nayo Buganda yange. Emikutu egyo gyonna giri mu mannya g'ekibiina kyaffe kino era gikozesebwa okutambuza obubaka obutongole obukkiriziddwa era obuvudde mu Bwakabaka. Obumu obwekitiibwa omukolo guno gwoleka lwatu nti omulimu guno tugukwasizza maanyi naddala wetwogera ku bannamutimbagano. Mukama wange ekkiriza nkutegeeze nti mu baweereza abo bangi b'osisinkana babeera bali mu kitundu kimu nga bali bagabana ensalosalo ze zimu. Naye Mukama wange nsaba nkutegeeze nti abantu bano mulimu bannaffe abavudde mu bitundu eby'enjawulo. Olw'embeera y'obudde nina omu ku bammemba baffe ali mu Kenya era yategeezezza olunaku lw'eggulu lwakuva kati bimukutte naye yatambudde okuva mu Kenya okujja okubeerawo. Lwaki? Nti wadde nga tuli mu bitundu eby'enjawulo naye tulina ensonga etugassa awamu nga bwe Bwakabaka ekinyweza obumu bwaffe. Mukama wange ensonga eyo tugitambulizaako obuweereza kubanga Ssaabasajja Kabaka yatukuutira okugitambulirako. Okulambula Obuganda nga tuyita ku kitongole ekyobuwangwa ennono n'obulambuzi twakulemberamu bannamutimbagano okulambula olubiri lwa Kabaka, amasiro g'e Kasubi wamu n'ebiriro bya Ssezzibwa omwaka guno. Okuwagira eggwanika ly'Obwakabaka wano ng'ekibiina kya Buganda yange tuzze tukulemberamu abantu ba Kabaka bakozesa emitimbagano okuwaayo oluwalo embuga wamu n'okukunga bannamutimbagano okugula emijoozi gya Kabaka birthday rwali. Era Mukama wange omwaka guno 2025 twakunga bannamutimbagano abasobola okugula emijoozi egyawera ddala 5 nga tuba tugereza nabo ku mutimbagano ne tukola delivery gye bali ne basobola okwengirira obutereevu mu nteekateeka z'Obwakabaka. Nga ekibiina twateekawo akakiiko ak'enjawulo akatuyamba okubagasa mateeka era bwatyo n'ayisibwa butereevu executive ya Buganda yange. Owekitiibwa twafuna omukisa ne tukyalirako Pookino era yatusanyukira nnyo ku mbuga y'essaza era ne tufuna n'omukisa okulambula ku Pookino Nursery School omwaka guno nga tukulemberwa ekitongole kya project enteekateeka n'enkulaakulana. Mukama wange ebimu ku bye tuteeseteese okukola ng'ekibiina nga tuluubirira okuteeka mu nkola ebigendererwa by'ekibiina kino. Obwekitiibwa ng'ekibiina kino ekigatta abantu ba Kabaka bonna ku mitimbagano tulina obuvunaanyizibwa bungi naddala mu kiseera nga abantu baffe bafunye omukisa okweyambisa tekinologiya wabula nga si bateeketeeke mu nkozesa ya tekinologiya. Wano ng'ekibiina tutunuulidde ekisooka okweyambisa emikutu gyaffe emitongole gye nkutegeezezzaako ekizimbiddwa, okwongera amaanyi mu kusomesa abantu ku mpisa ennono wamu n'ebirala ebikwata ku Buganda nga tuluubirira okunyweza n'okumanyisa bannamutimbagano ebikulu bye bateekeddwa okumanya. Obwekitiibwa ensangi zino
abantu ba Ssaabasajja Kabaka bajjumbidde okuwandiika ebitabo era kumpi buli Kanyomero waliwo abantu abavuddeyo okuwandiika ebitabo. Ng'ekibiina kino neebaza Oweekitiibwa okubanga ozze mu mukolo guno era nensaba nti Katonda akutuweere ekyosinga okwagala mukadde waffe okubanga otwagadde mu ngeri ey'enjawulo bw'etyo. Mukama wange nzikiriza nkole omulimu guno, nsabe bamemba b'olukiiko olukulembeze ffenna tugatte ebibatu byaffe twalirize mukadde waffe minisita atutuuseeko obubaka okuva embuga. Kasitule kasafena tuli wamu okundaba obulungi. Erinnya Israel Kaziwekitooke, minisita wa Ssaabasajja Kabaka avunaanyizibwa ku mawulire. Bw'owulira amawulire mu Bwakabaka bavunaanyizibwa ku kitongole ekya CBS ne BBS nga beera minisita atwala ebitongole ebyo ate n'emitimbagano gyonna ebikwata ku mawulire. Minisitule endala gye nnyina y'okunga abantu. Bwakabaka bwa Buganda minisitule eno omupya Ssaabasajja Kabaka yakagiteekawo nga yakiraba nti yeetaagamu okukunga Obuganda bwonna mu nsonga zonna. Era bw'olaba abantu nga tebazze ku misinde gya Kabaka nze bwe batunuzaamu ttooki. Minisitule esembayo y'obwogezi bw'Obwakabaka bwa Buganda era ndi wano okubategeeza nti Ssaabasajja Kabaka gyali atudde Ntende ku Namulongo Ssentebe wammwe ono yantegeeza ku mukolo guno ne mutegeeza nti olw'Essande lunaku lukka lw'empummulamu lwa mukolo okuva ku Mande okutuuka Olwokutaano, Olwomukaaga balina okuntumayo ku mukolo gumu. Bwekukusanga nno ng'oli Kampala awo kirungi naye bayinza okutuma ng'ogenda Mawokota ogenda eyo waliyo omwami wa Ssaabasajja Kabaka alinayo omukolo gwe okutuusa eddoboozi lyakamala byonna. Era ye Olwokutaano agamba muyiteeko wano mu ofiisi kutume byogenda. Kati olw'Essande lwensigaliza nti lwa famire nabo baleme gamba nti tubalese ate ku lunaku olwo basalako eddakiika sookako mu kanisa gye ndyakuliramu abafumbo. Kati bw'omala ebya kkanisa n'abamanyibirwawo nenzirwako okufaamu ogenda okulaba emirimu. Kawo ebibiina bijjukira Bangawa, Kabaka Mwenyango, naddira ababodaboda b'e Kasubi ne mbakolamu ekibiina ne bagamba mumunye okulekeranga Ssaabasajja Kabaka. Lwaki emmotoka za Ssaabasajja Kabaka tezirikuba bakajjajjatta. Ne tutandika ekibiina ekyo n'omusajja yafa kati bamuyita Ddiba naye kati wenjogerera kyamaanyi nnyo. Bwe tuba tukyali awo ssentebe w'abavubuka mbeerezaako myaka 5 myaka emirala 5 ne bakola obukulembeze ate eno waggulu. Buseere bwalonda ssentebe Padde Kiganda nembeera nga nze mumyuka nga ssentebe w'abavubuka mu Bwakabaka bwonna. Tusaba kati akutandika kusimba obukulembeze bw'abavubuka mu masaza gonna, tuteekayo Uganda Youth Council, tugenda eyuuka baale tugenda webyo nkubazangu bwegizaamu amaanyi. Ssaabasajja Kabaka ayagala nnyo abavubuka era twamusinkananga ebiseera bingi okumulaba. Yatuwanga obudde sijukira twali tugenda ekooki eyo, kooki nga tannafuuka ttabu, ffe twaggulangawo ne tubeerayo wiiki n'amba nga Ssaabasajja Kabaka tannajja. Olwaliwo olw'osomooza olw'ebugerere ffe twasookayo, ffe bagenda okugamba nti mukomyewo bannange bitabuse nga ffe twasaze ddatuye n'abavubuka abaffe tuyinza kiddako. Kale obuweereza twatambula nabwo ebbanga ddene. Bangi mmaze okubeera omumyuka wa amyuka ssentebe w'abavubuka mu Bwakabaka. Ssaabasajja bwe yasiibira ne nfuna ekitiibwa nembeera ngenda kukiikira abavubuka mu lukiiko lwa Buganda. Kintu ekyo kyampa essanyu kale limpeereza ebbanga ddene. Tukoze kino batujja ku lukiiko lw'abavubuka era obuweereza bulimu okusomozebwa kunene. Oyinza okulowooza nti ogenda oyambuka naye ne bakuggyako. Waliwo olukiiko lwe baateekako awo nga siriiko nembuza Oweekitiibwa Ssekabembe ku byenkoledde abavubuka netukoze byonna. Nangamba ojira onyambako ku mirimu wano. Kale ate bwe baalonda nga tebalina kye bakola. Nze nempeereza nnyo gwatuneeno kugenda okugenda enkuba za Mbogosi eno, kugenda otambuza enkuba za Mbogo eno,
buli institution yonna kumpi nagituukamu naye bwe balonda abakiise mu lukiiko lwa Buganda tebalonda kuba nababadde ku lukiiko wabula balonda ffe obutyo obuweereza bwebubeera olukiiko lwa Buganda luzana lulimu emyaka 2 Ssaabasajja Kabaka n'asiima edda baminisita Ssaabasajja Kabaka yabanga ne minisita 37 naye ku mulembe guno yakyusaamu aganja abaminisita 14 buli omu atwala minisitule 3 abantu besobola okumanya kikyakola emirimu agitambuza naye mu byonna waliwo minisita bwomanyi nti kino kyogerezwa mutwala eri mu kamera musajja abaluddewo tujja kukyusa Ssaabawolereza wa Buganda tujja kukyusa Muwanika bintu biri bingi ebifo by'osuubira okukyusa bibanga bimeka 3 naye nali nina gyendaga eyo ne bankubira essimu nali ngenda Kabaale nkwanjula Katikkiro n'antegeeza nno mukulu akwetaaga okulaba naye olwaleero ssaawa 8 twali Kabaale abane natuya naye namukolako ne bwamusomyebibyo ne mugamba agasiriyo omukulu bw'aba yagadde omuntu taddamukola appointment ddala naye nyindako katono simu neyibeeraawo nyinda akayagamba agambye jangu kumande utasooka ssaawa 2 etujja agamba linnya balimpadde twagala kola nkyukakyuka ate bino bisigalawo naye okozesa ennyumba fubukabe nkoze risaaki akabakwadakalaba akankwatako bajjajjange biki byonna byenkola naye nange amanya gali 3 naye tulina abakulu abalala betulina okwebuuzaako naye kirungi asozeeko mu maaso g'abente kimusalula mani mu ngeri gy'onjagala ekikale bwenaddayo nentegeeza omukyala ze sisimba simanyi kusimba ebyo byakyaki nti enjala enuma kubisisimba naye kwolwo namugamba netusimbeko nanywako otusinga otusimba kubanga nali ntegere ekigenda okukolaki okubeerawo waliwo olushafe yali egenda okubeerawo era bwe baali bategeeza banaba twagala nnyo tukwateko ku bavubuka kwange oludde namanyi tigenda kukwata mu minisitule yaki yabavubuka naye olunaku olwennyini mbaali mu kafuuni ensanyusaamu nga bagamba Ssaabasajja Kabaka asiimye okukyusa baminisita okuleeta baminisita bano ne babasoba nga manyira Katikkiro akomyewo munongwe bonna batuka ku kyabavubuka nga basomye muntu mulala abaali mukulabana bali bakemera musirikire naye bagenda kugamba ene minisitule ekyuseemu esembyeyo yeeno nendera balese musaayi muto bwati balenda wulira essanyu nategeeza olugendo lwe lwakolaki kiruvudde mu buweereza abantu baki bajja mu Bwakabaka nga bazze kufunamu ayagala kufuna kaadi ayagala kufuna amasannyalaze ga Bwakabaka era ekyo watakifuna oba bwakifuna ekyo gaamaze bannange bangi betuweereza nabo bafuuka bakansalazi bafuuka baki naku lunali njogeraku ne pulezidenti wanuku twali tulina akawantu twali tutudde nga mukolo nagamba naye magezi gonna guyinga ku yunivasite wabanga sipiika wa yunivasite namba wakolanga bino na biri lwaki tojja mu kibiina nenguwa ebbendobendo neryetwagala nolikwatako n'amaanyi emukazi nkyaweereza Bwakabaka bwa Buganda sijja kusobola kujja abamuweereza eyo nenzija kuweereza eno nga sinayo nasuubi naye naze kyekolinya tulina okubeera bwongo Bwakabaka tulina okubeerawo nga bavubuka bw'Obwakabaka gyetuvudde wala tulina okusigala nga tukugiriza Namulundu era nangamba Buganda nga bizibu okumenya akajjaago naye bwali mutira akajja netwakolaki netukamenya kiki kyenjagala okubategeeza lwaki babuulira ku nze tusobole okudda ku kino kyetuliko ti obuweereza buno bwe muliko bwannakyewo bwekyo kyemukkiririzaamu omuntu tasobola kubeerawo n'ogenda maaso nga tulina kyomukkiririzaamu olina okubaako sacrifice gyokola mu kanisa babitutegeeza naye naffe wano ng'Obwakabaka buno obukulembeze lino ggwanga ddamba ly'abantu gyetulina okulaba nti tulina okugwanira omugabo gwaffe mu Uganda eyawamu naye omugabo guno tujja kutuusaako nga ffe tetuvuddeeyo ffe ffennyini ffe tulina okulwana n'amaanyi okulaba nga tutwala Buganda maaso olunaku lumu twalina Katikkiro eyaliko mu kiseera ekyeJBRC naye nga ffe abavubuka twalaba nga oluusi ebipya tebitambula bulungi naye twalina
ekintu kimu kisabuse kabaka buli yatuulanga sinkana abasentebe b'abavubuka tefe twali basentebe b'abavubuka lunaku lumu twakola ekiwandiiko kinene nnyo Katikkiro oyo n'andabako omusayinza okunyiiga ne tukitwalira beeri ebintu ebitambula fetulabayo bintu bitambula Uganda tesobola kubeera n'omutwala ebizimbe ebikadde tesobola kubeera twali buddu eyo lunaku lw'abavubuka bene ne tumugamba tetuwandiisa ensonga zaffe wano naye gwe twandyagadde okubeera Katikkiro wayita wiiki bbiri n'atuleeta gwe twasa era akyako so ebintu ebimu si byangu naye olina okuvaayo ne tulaba nga tulwana okugenda mu maaso ekulidde mu famire nga yamakolero tufulumya eddagala kya papalasi fe twasobola okukola perfume fe twasobola okukola biki naye muzeeyi wange teyambanga sente za bwerere fe twakolanga mu fakitole buli lunaku n'owandiika 50 kola school fees onoziweza otaziweza bano baba bagenze osigale tokijja genda kusomero mpaka na sente zikozeeki ne pocket money omukolerera omu nagendanga kuvaano nga tugenda malako tutambuza ddagala lyaffe otandika okubuuza okuva ku dduuka wanewawana ebulange paka abalala obuuza buli gosanze nyabweoli otyeyayimiridde wali tutunda ku ddagala tukola bwe tuti nemufuna sente netugaggawali netuzimba ebizimbe bingi netukola biki naye nga kukola n'amaanyi ate munaawa bajja kubuuza munaawa kale emyaka egy'okutambulira ku bodaboda agimazeeko naye kati ayimiridde atya bagala muwanyi okulembeze mu bwakabaka bwa Buganda ekiddako alina akasiisira waali alina famire ku myaka gino gyetumusuubiramu bwebanaalaba nga tabiina wadde ayagala nnyo Buganda bajja kusala kufunayo omusajja omulala atuludde avudde mu lulyo olw'abalangira avudde mu lulyo olw'abantu abo kale kutegeeza tulina okukola nokulaba naffe sekinoomu tubako kyokuteeka mu jjamba obuweereza buno bulina okusomozebwa kungi nnyo ffe tuyise mu kusomozebwa kwebategeezezaako obutono n'obumulala mu buweereza buno ti mujjuka ekiseera ky'e Namibia ekiseera ky'e Namibia kyali kizibu nnyo ti Ssaabasajja Kabaka yali mulwadde nga ffe tukimanyi n'abantu abalala Ssaabasajja Kabaka yennyini nga tayagala bino tobiteeka ku gumu Ssaabasajja Kabaka yennyini nga tayagala leetamu ebyo bintu byakusaagasa mujjukira Abaganda kye bazze bakola abantu aboogera ku Ssaabasajja Kabaka i Masaka wali omwami bamwe yali wamaanyi omuyita Nsambu yagamba CBS nga basigala banyiggadde akalulu katuuka agenda bamulekawo ne balonda birekerawo ne bakuwagwa wagamba nti CBS bagikole ki eyo ye Muganda teyerabira bw'oyogera ekintu tukulinda mu kasonda abakulembeze bano abatutawanya bano tubalinde mu kasonda tutambuze message ezo nga tukozesa tekinologiya ono yayogera bw'ati asaanidde okubeera bw'ati naffe bwe twezimba tujja kukulaakulana tujja genda mu maaso olwa Katonda n'ensi yange Ssaabasajja Kabaka awangala. Katonda omulungi ow'ekisa otubeere Mukama otubunduguleko emikisa gyo era baffe omukuumenga twesiimye nnyo olwabulanya yaffe ekitiibwa kya Buganda kyava naffe tukikuumenga. tweyanza nnyo tweyanzege minsa waffe obutiibwa nsaba ongere okugalula obubaka obumyufu sebo bw'otuwadde era nga sebo ku nsonga eyo ey'obunkenke mukama wange Katonda yagikirisamu yongwe yali ng'ali ku bunkenke era obwe buweereza
tubuzaayo ebintu bitono nnyo ku puroguramu yaffe nga tulina tugenda kusala ekijjulo ekizungu kufuna ekijjulo ekizungu ekyo nga ekeeki abekulembeze kita keeki tugenda kugisala wano tujja kufunayo ekifaananyi ekyawamu ate oluvannyuma tufune n'ekijjulo ekitusiibula byebyo mu bufunze ebisigadde ku lukanga tulyoke twabuke era nsaba abakola ku nsonga ya keeki mangu tulukole obudde enyenze omulangiro mu biito lwagaddala nga nsibuka musika wakawunyi kiwamali kibulala singo era nga nva mu nnyindo gyange Ssaababiito omulangira wa Lujembe Samuel. Ensonga etuli wano tukumanyisiza ffenna wano tuli mu kujaguza ekyokusatu ekya Buganda yo Buganda yange era tubadde wano nga tutema empenda batya tugenda okutambuzaamu ekibiina kino omulimu okwekulaakulanya kubasabye kabakaganya abavubuka ddala abasobola okwekulaakulanya kuba okwekulaakulanya kintu kirungi nnyo era bye kituyambira ffenna. Tubadde wano nga tutongoza ekibiina kino nga era omulimu gwabadde minisita wa minisita waffe Israel Kazibwe Kitooke. Ekibiina kyaffe kino kirina ebiruubirirwa okwongera okunoonya ddala Abaganda abali ebweru w'emitwalo w'amayanja mu diaspora okulaba nga tubategeeza batuusaako obubaka obufa obwakabaka bwaffe ddala amawulire ago amawulire ag'amazima naku zitonya amawulire ag'obulimba tulina okubatusaba biki abavubuka bwalina okweyisa baki omuvubuka bwalina okubeera tuba tukungane bannaffe batweyungeko tusuubiramu gakola projekiti ez'enjawulo nga twekulaakulanya tusuubiramu okwongera okumanyisa amawulire agatali ga bulima amawulire agannamaddala ag'amazima nga tuyita mu mitimbagano ffe egy'enjawulo kuba tulina emitimbagano tulina ku Twitter tulinako omutimbagano gwaffe ogwa tulina Facebook, YouTube ne TikTok n'ebirala. Abasobola okufuna ekipya yabadde asigalidde gwe twayogedde ng'ali mu kutambula okuleeta ensonga zino saatukuba engalo ate twanirize mwami Suuna Ian eyakwasibwa obuvunaanyizibwa bw'okumyuka owa tekinologiya mu kibiina kyaffe ate akwasibwa ebbaluwa mu butongole ssentebe yennyini engeri enjawulo okumusiima. mwebale nnyo ssentebe omutuukiriza obuvunaanyizibwa obwo. Tujja ffenna bale nga tugenda mu keeki tulinawo bamemba tubasaba tulinawe akantu kano eno kiboda ekoleddwa nga ya Buganda yo Buganda yange ekibiina kiyingiza ssente ate naawe nga wooli bagamba omumemba omujjuvu nayekamyakamundu kakola ki buli memba ali wano isuubira ogendagenda n'akamugu obubiri omuwandiisi ajja tulungamya ku ssente ez'akantu kano naye naawe olaba kamulembe guno sikirikabuli ekisumuluzo kikwata bakubuzi kiki ekyo kino Buganda yo Buganda yange ekyegedde mwami wange kakati tugenda nga tukalina era bwe buli wano omuntu n'owoyina ogenda ogulirayo ogulire asobole naye okubaako kyalina. eyanza ssentebe nsaba bamemba mwenna mujje emabega wano tuva ku 10 baba wansebo tukulemberemu 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Weewaawo kale akadde kano nja kusaba nina kubakubiririra mpolampola naye nga tugenda
Kuchi chamisana? Chamisana chaffe. Ekisalamunde ekiweereddwa abavugizi baffe ku ludda olwa Paul Bites. Naye nga bwe tugenda mpola ssentebe yansabye okuyisawo ensonga eno. Omuntu guno twakukoze nga tugenda banga tugaba ku muwendo omutono ennyo. Era naye nga ssente zigenda okuvaamu zigenda kutuyamba okukwasaganya ensonga ez'enjawulo mu kibiina kyaffe, ebiwandiiko bimulaba mu bwandiisizo mu kitundu bitongole eby'enjawulo. Naye nga buli kamu kagagwa akafulumira ku 50 zokka. Naye olw'okuba nti tuli mu nteekateeka ey'okuyiriza ssente mu kuwanika nti musobola okwegatta bana kasabweza 50 ne mukuba akalwa akatwala yakatwala mwaba n'amanya. Ayinawo ekkomi osobola okagula ku 10 ne tukakuwa naye ng'ekinyusi ekyemwegawo ensonga eno okuwagira ki wanika ya Buganda era Uganda yange. Weewaawo omuntu munaye mubulaba tumufulumiriza nga bwagwere si bwakulakuna akaguli mu maaso ojja kubanga atalina bulamu bukyaliwo. Tugezezaako okuteeka byesobodde okukola mu bifaananyi mu myaka esatu gye twakabeera mu nteekateeka zaffe. Weewaawo mulimu ebintu eby'enjawulo era aganagako omwaka ogujja nga tuweza emyaka 4 mujjako ebifaananyi by'olunaku olwaleero. Weewaawo kale omuntu muno nja kusaba yenna akaagadde 50 okudda waggulu ojja kubanga okatwala. Wano waliwo kapakodi ke twafunye okwanguyiza abeewandiisa. Minisita atukubiriza twogere okuyingiza abantu mu kibiina kyaffe newankubadde atulabudde nti tukube nnyo toki mu abetukola ki betusembeza mu kibiina. Kapakodi kano okasikaninga kakutwala butereevu ku linki ya poto yaffe ey'okwewandiisa. Mbula twakatadde wasooka okasikaninga kakutwala ku website ng'okola ki nga weewandiisa butereevu. Weewaawo bwe tunaaba tulya tugenda kukolayo akensuso tuli banamitimbagano odda luno nga batunaabalayo kiiki obadde bamaze mwami kintu sinamulabanga takukiiki ogenda tusomera X yo buli omatti esimu ye tuli wamu ogisome ende wali ku X nkusange nti gwe gwani timulangira ani Bemba tuli wamu tukuteekemu emala okuzula ku X nkole ki following tuli wamu ffe nnyini tujja kubanga tumanya ebintu bitambula nti ono wateeka ekikolagana ku BY anaawe okiraba bwokola ki okyobe nange wenalaba kyoteekayo oba bizinesi yo anange nkola ki. Abavugizi baffe kati nga ba Paul Bites bwe tubateekayo ku mukutu n'obalaba nga tubataddeyo nga naawe okola ki obongereyo mu ngeri y'okubeebaza. Tuli wamu tugenda okuba nga tukola sekinoomu ye wa project mukama wange bwe tugenda mu byokulya oyogedde ku buntu buno omuwandiisi oyogedde ku buntu buno nze nteesa buli memba ali wano ogenda omukwase kamu at least akasookerwako ndi omwakkemu nsawo kamu ojja kuba omaliriza omulimu. Banayiteeseza bwe yatulabye ku mitano tweyanziza. Kaakati akanyomero kano kayogeddeko ndowooza ffenna tulina intaneti. Nze badde nsaba tusookere ku bantu basatu abatuvujjiridde mukolo gwaffe guno. Tusookere kuba KUPSA Retail Services banagenda ku mutimbagano gwa X obanoonye obaweka follow. Mpozi era katugenda mu mmere waliwo omukyalo oyo alina nnyina Simbwa teyatulwidde bulungi ku linnya lye. Nsaba omuzindala gumutuukeko atulireko. Balamusizaako
Narada Joseph. Aberawa akola ki ya? Wendira ki? Wendira akola obumasebe. Limuyize nsoma busawo bw'amannyo Emmengo. Limukulembeze Kobazangogo mu ttendekero lyange era mu Kasindi. Ttendekero ly'Emmengo Medicare Health Professionals College. Yes, sir. Bakuzala musaza ki? Luwabudde, sir. Luwabudde. Kale. Enamba yabwe BY33. Waliwo ssentebe yazze ne certificate abatasibala abatatwala certificate ez'oluwalo weziri muzitwale mwebale nnyo obuwagizi obwo era enteekateeka ey'oluwalo omwaka okujja gitandika mangu tubasaba mugiwagire mwebale nnyo mwebale ddala. Twalabanga amabati tinaffe tulabeyo zikaloli ne tukola keke embaga nga yataka twabuuka ku bisenge bulijjo nti naffe tukwateyoko ku nsenene ne tudduka kamulali nga kutte mu maaso jangu nti nawe tukongona amayumba gonna tudduke nawe baveeyo bavume nga teri mulala teriyo mulala teriyo mulala otyo nze oyo twalumbanga fembi gati oya bifene nawe otyo nti nawe zijukira otyo nze oyo atukwata fembi mu miwoko gyabendi kyetwalya mu kyama zijukira nawe mulala teriyo mulala teriyo mulala mulala teriyo mulala teriyo mulala Jinebo tompe sabu gawampeka ku mugongo sempandise erinnya lyo ano ku mutima amubona kwabasinga teriyo teriyo otyo nzijukira ng'omusana guganya okujja mu mawanga otyo nzijukira nga tukaddiye otyo nkuumira abaana n'abaana betuzadde mu mawanga tinabo bakule bamanye omukwano nga guno mulala teriyo mulala
heri